Tubagamba enguudo mbi temutikiriza katugenda kyusa sign post zonna ekyo enguudo bino example z'enguudo embi e Uganda kitegeera abadde neda batkuwa bukubi nfuufu okwata mne wansi naba bano yene enguudo za Museveni myaka 4 omanyi nti eno wewava Amini Dada Amini Dada mukulembeze emyaka 8 n'akyusa eggwanga nga nkutuwaliza era nga nkulaga tukyali Pakwach. Eyo y'embeera eri Pakwach. Enguudo bwe zityo bwe ziri. Buli kimu ndowooza nga bw'okiraba njogera ekindeke ki niffe tubawo kubanga tubikutuusaako. Abaana bagambye nti munange bulijjo tuvayo ne tukuba enduulu ne tubagamba nti enguudo mbi muba mulowooza bya kubalaata, muba mulowooza bya kusaaga, muba mulowooza nti oba tunoonyezaako kalulu nti naye nedda. Amazima gali nti embeera bwetyo mwe batambulira. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo, ono yavuddeyo n'agamba nti wentunuulira omuntu ng'awagirira gavumenti eno eriko nti mu butuufu neewunya n'okwewunya. Alina ensonga ze lwaki ayogedde bw'atyo era avuddeyo n'azirambulula waneeno wammanga. Mwabawaanawaana n'okusuusuuta bannakyemalira nga bakola ebikolobero byabwe. Njagala mufune ekyokulabirako era muyigire ku mbeera eri mu ggwanga lya Bangladesh. Olunaku olwaleero bonna ababadde bakolagana n'omukyalo oyo Sheikh Hasina eyali omukulembeze nakyemalira atagambwako, bonna ababadde bamusuusuuta, bonna ababadde bamuwaanawaana n'abakola batya, tewakyali ayina kafo mu ggwanga lya Bangladesh kubanga n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi baakiweze. Bonna oluwulidde nti mukama waabwe bamusalidde gwa kufa, bamusalidde kalabba olw'okutta abeekalakaasi bajenozi omwaka oguwedde abaali beekalakaasa. Bonna oluwulidde ebyo buli omu kati ali mu kudduka era n'ensalo za Bangladesh ez'enjawulo baziggadde, tewabaawo afuluma. Tewali gw'osobola kusanga n'omugamba nti gwe nno waliko mu gavumenti ya Sheikh Hasina n'akugamba nti ye. Buli omu kati ali mu kwekweka. Bangi batandise okukyusa identite zaabwe, batambulira mu bukookolo mu ggwanga eryo. Kiwaaki kyakuyiga ki? Mwe abasuusuuta bannakyemalira, abawaanawaana bannakyemalira, abakola batyo olw'okuba olwaliro mukyali n'obuyinza. But when things turns against you, mujja kunoonya we mwekweka nga temulaba. Ekyo mukirowoozeeko. Mwe musuusuute bannakyemalira mubawaanewaane ng'eno bwe bakola ebikolobero ku bannammwe. Naye lwe buli kyakumakya ebintu ne bibeefuulira bannakyemalira ne muwulira nti gwe mubadde musuusuute era abadde abawo obukuumi ng'alagira bulagize emmundu ne zijja ne zibakuuma, temugambwako temukwatwako. Nti kooti emusalidde wali myaka 2 mu kkomera, kooti emusalidde ekibonerezo kyakuttibwa kyakuwanikibwa kalabba, mwe mugenda kwekwekawa era ensi mugenda gigamba ki? Ani agenda okuba nga abawa obukuumi ng'ono bw'abadde abawa? Musuusuute bannakyemalira nga mulekamu ebigwawo mu nsi yonna bibawa ekyokuyiga. Waliwo omwami eyavuddeyo n'aba ng'akukulumira omu ku bagagga b'omu Kampala wano. Era omwami ono yabadde akola akatambi kano, yagambye kandibanga ke katambi kange akasembayo, era yabadde mu matigga. Tubadde tukyali awo nga tukyali ku mwami oyo, omulala omukyala n'avaayo ne bagamba nti batandise okuba nga bakola ki? Kakati bavaayo okubanga baatula kubanga wali baali baana bato bakabasanyazibwa ne batya okubanga boogera. Naye essaawa yakakati ke kaseera nti nga bwe bakuze nti omwami akabasanya abaana bato, si bawala si balenzi. Bibi baganda bange, eno vidiyo gye nkoze olunaku lwaleero eyinza okunviirako okufa, naye ngenda kwogera amazima. Kansooke n'okwebaza mwenna abanjagadde ne mulaba komedi wange ne munsindika okutuuka nga nsobola owulikika. Kino kye nali nnoonya kankibanyumize leero. Waliwo omugagga mu Kampala bamuyita Karimiriki, omu ku basinga ssente mu ggwanga. Yatutwala atulabirire nga tuli bamulekwa. Naye bye twalaba ewuwe bitiisa. Musajja mubi, musajja akoze ebintu ekika kyange ne famire yange n'atutuusa ku age. Yazanyira ku bamama bange. Before that abakazi be bonna bamuzaalidde abaana, bonna ba ending up balaluse, abakozesa ebintu, abatuzaamu ebintu.
kati munange wekyatuka ku basista bange ffe twali buto nga tusobola balwanirira n'abakabasanyanga baana bato kugamba baana bato nga ba primary olwokuba twali bamulekwa tulina bugerezi ekireta Kalimo tuyamba yali akola ne taata waffe afa abo abakabasanya obwana obuto batagetinga families ziri wiki nga temwina mugenda kuddukira kukaaba nange omusajja n'akozesa busista baffe atuli bato nga twemunayo mugenda kuyombera eri abantu bagamba bano abaana bamulekwa abo batuuse emikono gyo bagenda afuna education ennungi wali ogenda soma kingo manyi nti sente z'oliko oba bitulenze baganda sajja ekizeeyi mu myaka 6 kuva namulaba nga ani muto abadde muzeeyi paka kati waali ate akyabikola kale wakabasanya abato bange Kalimirigi nali muto nga sina kye nsobola kukola kati nsobola okwogera kimanyi okunzita kyangu gy'oli okwatagana ne gavumenti bakyalibo babbalamu pulezidenti oyina ssente toyogerwako nenga ebintu byokola bibi gemazima basista bange olwokuba katola abakuze balinayo obwana kati obatadde ku kisenge ozobaguliriro bawa motoka tebabyogera mu bantu kati otuuse nga byonna making sure otekawo embeera bibule bisaanewo babere nga bakuniidinga golooza oli Katonda kati otuuse nti oyagala n'abaana betuzadde nabo bakabasanya embwaggolo okuba oyagala kubeerawo ogenda komawo okusinga life z'abantu Kalimu kati ojja kunzita nze kisinga n'okunuma kwe kubanga wegatta ne mukulu wange n'omuteeka mu tripu za Dubai simanyi ndi musiru tategera obaloga nze simanyi nze nakweyawulako nkyali muto nalaba ebikolwa byo nga sijja sobola kubeera kumpi nayo kubanga okwasa obusungu omuntu atuuka n'okwagala akutte gwe abantu besse waffe jjajja wange yeyo kyamuliro oba bintu byebyo oba sente zijja mizimu bantu beewadde obutuye waffe lwakubanga gwe naye bano abaana abato tojja bakwatako Obama muganda wange omukulu baatuzaala abaana bana abasista 2 abalenzi 2 bannaye ramusirize na family yange batuyita Ramesh n'erinnya lyange leero account giterezezza gamazaale eno evidiyo yange enza okuba nga esembye mu ndabe naye nga kyentegese emboozi zikwatagana ne bwana Kalimu okabasanya obwana okuviira ddala ku myaka 4 weeziri ne bananzijjawo zigenda kujja ziyiike ng'enkuba neetegeka banne buli abadde anjagala nyamba otambuza message Kalimu tagambwako takwatwako olwokuba mugagga munaye atalina ebizimbe mu Kampala njogerako oyo bantu bamanyi linnya lye na face ye bamwita Kalimirigi nyini Imperial Group of Hotels nyini Kotoria Chamtawa Greenland Imperial Royal Grand Imperial Resort Entebbe alina ebyobugagga bingi naye ebintu byakoze abantu tekirungi Katonda naye Katonda tali asamanya Kalimu obonaabona n'otusinga olina just cent n'embwaggo olina cancer obonaabona buli lunaku lw'obulamu bwo teweebaka tolina mirembe weebaka ku baana bo boozadde va ku ffe nti watulera bulezi ababo boozadde n'obakabasanya sibanyina kyakugamba kubanga gavumenti yondaba era mwabagagga muyitawo kati judge Kigoota manyi gwe Kalimu oli under protection nze binsobera balamu otumanyi kuvanga tuli baana bato oyo omusajja omanyi ebintu byakola oyina ekitiibwa kati mu gavumenti tosobola vaayo n'okikwata ekisajja ekyo ye pulezidenti ye Kalimu nawandika ddazi email ku buli embassy eri mu Uganda wano olowooza oyinza okugenda newekweka e Dubai bonna bakumanyi nti oli mukabasanyi kati newonzita naye nga nze kyensinga okwagala ekikulu tereza ensobi zo nze nkusabira buwangazi oboneebone ku nsi otuuke paka ng'oli ku wheelchair nga toyina makulu tosobola kukweriisa kubanga olwedde wabitandika
otambula owunyawe n'amazina essente oli awo life ye kubonyaabonya weekoowa wavaako nze sikutya ate newona nzita tujja kwesanga mu geena mba nkusoseeyo busoosi ono attabameka ye bookoze ebintu nga bangi just nti fe abali mu kuvaayo okwogera akafamire ka Ramesh naye naffe era ogulira abaganda baffe abalala bakyusa ogwo Obama tereera ono tulwanjira sitaani oyo sikyaliiwo ajja kukuwa $210,000 tezikugasa ayagala muwalawo ate naawe olw'obusiru omututo omutadde mu nyumba ya Kalimu e Summit View golooza agenda mumulekerera abeeyambuliramu amussaamu ebizibu bye yayongera kuwangala akabeerawo akasajja ako bannaye Kalimu erijoli kasajja kali emisango gibadde abantu bajja bagiraba bigenda kutta onyize buli famire gy'owasizzaamu zonna ozivuluze nolowooza gugenda afuuka jjinja ku nsi ye n'aba protected neno gavumenti enaddako gimanyi ngolooza oli safe nnyo Kalimu nawe bajja kunyiga simanyi otuyita Luvembu tuli just useless we are just numbers tujjuza nsi katube naye naffe tuli bantu togenda tuttanga tusirike togenda kukabasanya obwo bwana nga tukulaba tukuleke olw'okuba olina ssente money talks foolish money ekaggo olina naye naawe weegomba okubeerako mulamu ŋŋanza obonaabona buli kika ky'obulwadde gwakirina mu mubiri gwo kansa buli ssaawa dakiika 2 oliba oli kunyonyogera Nairobi wetuli omwami oyo abadde yakwogera oba yabadde yakamaliza okwogera munange tubadde tulya wepo omukyala naye n'avaayo ng'alajja na ku muntu y'omu era nga naye ayogera ebintu byebimu ono byabadde ayogera abange banaamalako ayogerwako omugagga Muvundu waneeno mu Kampala era alina connection buli wamu biri bino neffe byewayononera obulamu my siblings. That's the most painful thing you ever said to me. You're orphans. If you don't accept me, you'll eat from the trash. With your brothers and sisters, you will not go to school. I sacrificed. You forced me. Omugagga naye nga byonna bigenda mu maaso nga tuvuddikira nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa 11 ogwa Novemba 2025. Jjukira buli nnaku z'omwezi 18 omwezi gwe 11 tubeerawo gye tuyita Black November okujjukira abaganda baffe abattibwa mu struggle, abaganda baffe abattibwa bw'oba mujjukira essasi lyanyuka 2020 tetulyerabira olunaku olwo. Abaana bafa, abato, abakulu, abaali beetambulira mu byabwe oba mujjukira olunaku olwo kyali kizibu nnyo, kaali kadde kazibu nnyo, era olunaku olwo tulujjukira olunaku olwaleero era kuli nnaku z'omwezi nga 18 omwezi ogw'e11 twagiyita Black November. So olunaku olwaleero tujjukira abaganda baffe abo abafiira obulamu bwabwe, tujjukira abaganda baffe abo abazze bafa
abamu battibwa poliisi, abamu nga ba Rita Nabukenya, abaana bangi nnyo abaana battibwa ku lunaku olwo oba mulujjukira bulungi. Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yali agenda Luka ne bamukwata, amasasi ne ganyooka ne bakuba buli kiramu abaali bali mu byabwe. Bannange olunaku olwo ndowooza mwagiraba documentary eyo nga bagezaako okulaga kiki ekyaliwo. So olunaku olwaleero tujjukira abaganda baffe bonna abafudde, abattiddwa, abawuziddwawo, bintu bingi nnyo ebize bikolebwa, naye nga tweyongera okuba nga tubateeka musala, tusabire emyoyo gyabwe abaabuzibwawo, tusabe nti oba oliawo liba olwo olunaku ne tukola kye ne tubazuula, naye nga byo si byangu yadde nakamu. Tweyongerayo mu genjawulo amawulire genjogerako. Ono yegamba nti abantu balaze nti bali redde era balina ennyota y'okuba nga batuuka ku Uganda empya oba okufuna enkyukakyuka, nti kino kikulagira ddala mu lwatu nti buli wamu omukulembeze twogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'alaga abantu bajja mu bungi. Tunuulidde abantu epakwaki nga baaniriza omukulembeze buli katawuni nga kajjudde, buli katawuni ne gye mbadde sisuubira nti waliyo abantu bangi. Boyi abantu baagala enkyukakyuka mu buli nsondo omukulembeze waffe walaga wajjula bwe wati. Kati ninze kwekaza Museveni ne munne Byabakama bayimirire ku National TV batandika otunnyonnyola engeri gye batuwangudde nga forede tuli ku street. Batandika otunnyonnyola gasiya waabwe nga ffe tuli ku street tubatunuulidde. Naye mbawa amagezi Byabakama nafune amawulire nga waddusa dda abaana bo. Abaana bo famire yo wagiddusa dda n'ogijja mu ggwanga Uganda. Mukimanyi bulungi nti mugenda kukola gasiya wammwe. Naye era nkubuulira naawe ojja kunoonya eki, olina kufuna bibuuka kubanga street tujja zibeerako nga tubalinze. Mu bungi ekyo nkibabuulira. Ffe tukooye gasiya wammwe, tukooye Fugabbi, tukooye okubeererawo ku lw'ekisa kyammwe. Ssebo mweyita na bakatonda, tuliwo ku lwammwe. Oyo katemba wammwe ffe tusiba tugamba bannayuganda nti byonna babikole, naye kiggwera wa? Kiggwera ku street we tugenda okwesanga. Tuyimirire okwo mutandika obbitunnyonnyola nti Museveni egindi awangudde bw'ati. Ffe ebyo ffe tulinze katemba wammwe. Mutandika otunnyonnyola Museveni egindi awangudde bw'ati, Museveni egindi awangudde bw'ati, Museveni egindi awangudde bw'ati. Kale nga tuli awo tuba tunuulidde, ffe tubalinze. Abantu balina ennyota era abantu bayayaana okuba nga batuuka ku nkyukakyuka oba ku Uganda empya. Weewaawo wadde abamu abavayo ne bagamba nti abantu baba bazze kwerabira ku muyimbi nti gwe bataalabirangako obwereere, nti essaawa ya kakati abantu bavaayo mu bungi ne bagamba tugende, eno ye chansi ey'okuba nga tukola ki tumulaba. Waliwo avudde natuwa ne example n'agamba nti oba mujjukira tubadde n'ezi by elections nyingiko nti naye mbu aba NUP babadde bagendayo kubanga bakampeiningira bakandidates baabwe mbu bavaayo nga bafunye kaki, mbu abantu bajja mu bungi naye mbu wetuuka kubanga ate tugenda mu kalulu bakalulu ne kabula. Katunuulire tulabe this time around nga wekinaaba. Obuzibu obuliwo nti twafunyemu obuzibu nti abamu ababadde bafuna kadi ya NUP ate tuba tuli awo ono avuddemu, tuba tukyali wali oli wa mudisqualifyinze, tuba tukyali wali oli awandiikidde electoral commission nti nze munsazeemu sigenda, so tetumanyi ekituufu kyekiriwa. Naye waliwo yatugambye nti abantu abamu abo baba ba opponents nga babawa ssente ne bagamba gwe genda ofune kaadi era nze we tunatuuka mu lwokaano akaseera katuuke gugamba okivuddemu, awo no bannangirire unopposed oba bituufu oba nedda, naye nga mbu
ekintu kino kiyinza okuba nga kiriwo ekityo naye nga mpola mpola kyonna kyekiri ekintu ekisinga obukulu kalulu k'omukulembeze akaako nti singa ne bwoba nga oba oliawo omuntu ayinza okugamba nti nze IMP njagala ono aliko naye nga omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nja kumuwa akalulu awo tuba tutuuka ku Uganda empya abange ffe tubaawo kubanga tubatuusaako amawulire gonna agatambula naye nga webale kubanga wekomedde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo